Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a very serious breaking news to all Ugandans across the world. Badna imumpulize bulungi. Byabakama ayagala kustopinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukola campaign. Nze nakimanyirawo nti byabakama statement eyo gyokoze entuufu ey'amazima ng'ate okolera sitaani ng'omulimu gwa sitaani kubba, kutta na kuzikiriza. Sitaani tayagala nga ko mazima na bwenkanya okujjako obukuluppya n'obulimba. Sitaani byayagala. Nze namanya nti either eyo statement yogera gisasuli omuwendo nga munene oba olina okujja ogimenyewo. Kati saawa eno byabakama ali mu kulwana kumenyawo statement gyakola. Bwe yagamba nti tewaliyo mukulembeze yenna, simanyi RDC, simanyi DPC, simanyi RPC akkirizibwa ku stoppinga muntu ya nominating wanga president okukuba campaign mu nsi gye bayita Uganda. Tewali akkirizibwa ku stoppinga, kitokkirizibwa kuyita wano, simanyi tokkirizibwa ku campaigninga mu kitundu kino, simanyi tokkirizibwa ku campaigninga wano kyusa venue genda mu kifo ekirala. Yagamba akola ekyo abamusiro atategeera era abateetaga na kubeera mu office gyatuddemu mwakolera ebyo ebyekisiru, abayetaaga afulume office eyo agenda alunda embaata. Eyo yali statement y'Abakama. Kati essaawa eno abasajja bamugamba olina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti statement ogimenyawo, ate ng'ogimenyawo with action. Kati bayise mu by'Abakama nti yagenda okuyimiriza Kyagulanyi okukola campaign, so si polisi, kuba polisi tekkirizibwa. Kati bakolaga nti ebyo Abakama ngowa Electoral Commission yalina authority okuyimiriza Kyagulanyi okukola campaign singa wabaawo ensonga yonna gy'akoze eyawukana n'amateeka aga Electoral Commission mu kukola mu kucampaigninga. Iyo Abakama yavudde n'alagira polisi mbwekola okunonye ekole mbagirawo okunoonyereza mu bwangu ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekisooka mbu akola mu campaign ze, mbu akola statement eziri tribal ezawula mu mawanga. Naye kyewuunyisa bane kumanya bano abasajja abasiru osobola okwogera ekigambo ekyo nga gwoyogerako ali mu basebbeeyi gya campaigningira. Kati yagenze mu basebbeeyi kubeewanirako nti ffe tuli Baganda mwe temuli Baganda temumpa akalulu. Mwagala tuga nti kyali mukola. Osobola ogamba mbu ali mukola campaign ezawula mu mawanga ng'ali mu Bagisu. Kyemugamba yagenze kwewanira ku Bagisu, mbu nze ndi Muganda mwe muli Bagisu temulina makulu temumpa akalulu. Bwe Byabakama mwasoma, lwaki mwasoma ate ne mutayiga? Osobola okwogera ekyo singa abadde ali mu Buganda nga mwali mu campaigningira muwaligambire nti akoze statement esosola mu mawanga, naye ali eri mu basebbeeyi, ali mu Badaama, Basamya, Bagisu gyali mu kutambulira mbu ate gyakola statement esosola mu mawanga. Kusosola mu ggwanga kinaki? Omuntu wavayo nagamba nti ba DPC bonna mu Uganda yonna banyankole, ba RPC mu Uganda yonna banyankole, okwekusasola mu mawanga. Kati abayawo abanyankole ba RPC bokka nono ayogedde nti ba RPC banyankole bonna, ani abasosola mu mawanga? Musajja mbwe ekirala kye bamuvunaana mbwe akuba campaign ng'obudde buyise. Kyokka ekyewuunyisa Byabakama alina lipooti yaffe ku mmeeza ye nga twekubira enduulu ku kya polisi okutustopinganga n'okutublokinganga netuyisa mu makubo ageewala netugana okuyita mu makubo ag'okumpi agasobola otutuusa ku venue ng'obudde bukyali. Ekyo tannaba kikolako ate avuna naffe kutuuka leti ku venue. Bane alowooza nti gye tuyita ffe twagalayo, ye talaba we tutuuka polisi netublokinga netujja kukuba eryangu lyetwatugenda okuyitamu netuyise ewala. Ogwo musango gwaffe. Singa ffe tuyomba n'okuyomba batutuusa leti ku venue we tulaga. Ate gwe otugamba mbu tukola campaign late, ate nga ukimanyi ekitukozesa campaign late nti polisi yetukereya. Ate polisi etukereya ate gy'oli mugamba etunoonyerezeeko. Polisi yennyini gwe gye wali badde ogoba ku kkubo okutustopinganga okugenda gye tulaga tuteekuke nga bukyali, ate oli mugigamba mbwe tunoonyerezeeko oba tukola campaign ng'obudde buyise. Byabakama bannaye muli basiru kikaaki basajjamu. Ekyamazima kiri nti Kyagulanyi Ssentamu yekka yasigala mu campaign. Ensi yonna gweraba. Abasimba okuvuganya kwa president tetumanyi wa gye bali, campaign tetumanyi wa gye bazikolera, ensi eraba omuntu ogwo. Kati balabanga kibalabisa nnyo ensi yonna okulaba nti omuntu omu yekka yakola campaign. Kati baagala kunoonya engeri gye bamuteekako ebivuyovuyo, naye campaign ze zibeemu emivuyovuyo kuba baziri kiriini tewali wadde akavuyo konna akalimu. Kati banoonya buteebe bateekamu obuvuyo mu campaign za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono ye muzeeyite bwabulwa kyakola asindikayo bayimbi
bano baliri pazo batandika okwemegula ebigone zine ndibutaza ba Catherine kusasira bino ebimonde bya bannabanja ne bijja bitandika okuyomba n'abalonzi ne bakwata video ne bakwana ebifaananyi baga nti Museveni kyakoze emalachi nga tabadde nayo kati bali ku musajja atambula mpaka ku venue n'ayogera n'abantu n'ababuulira biki byagenda bakolera n'abalaba biki byagenda okulwanyisa ebikyamu n'ebikolobero ebiriwe saawa eno balaba abalabisa batandise omutataganya mu kampeyini ze byabakama nkukakasa kuno okulonda kutegeeza kinene nnyo eri famire ezo n'obulamu bwo ngera kutegeeza kinene nnyo eri famire zaffe n'obulamu bwaffe bino bye bakola bulijjo Museveni n'awamba famire ngo okutosa okulonda kutuuse n'omulangirira nga tawangudde mb'otase famire yo teri waffe bantu mukadde 50 tulina baganda baffe abattibwa abalala babuzeewo 18 kati balabikangako abalala bali mu makomera babasiba okuva mu 2020 mpaka kati bonna obuzibu bwonna bwagwawula nsonga egi igwe kulangirira atali muwanguzi n'alemeza baganda baffe mu makomera singa walangirira muwanguzi singa abaana bali bweru tetugenda kukiza ebikudda mu kapeningawo tuwangule akalulu olangirira atawangudde atukwata tuteeke mu makomera nga talina musango gwatuvunaana awo tugenda fafagana naawe family ne bono jiddusa mu Uganda teri nsi jogenda twala family yo watali bana Uganda tujja bayiga nga naffe batuyiga mu Uganda naffe tujja yiga family zo kati oba olire otidde okulangirira Museveni nga tawangudde yimiriza kampeni za Kyagulanyi ffe tukuyambeko tuerangirire ekyo nakyo kiggwe